kyennyini programu yaffe Papa omutukuvu Papa Francis atuuka nga bwe tumanyi ffenna omwaka guno abeere wamu naffe nga tujaguza ng'ayongera okunyweza okuteeka amaanyi mu bajulizi baffe abeesiimi mu Uganda be tulina. Olwaleero era tukomyewo ne programu eno omutesitesi Drake Sekeba wamu ne Kafeero Mukasa wamu ne bannaffe abatuyamba okukola programu eno Balelin ne Alex Basingo wamu n'agatta ebifaananyi Jone Lutaya ate nga anoonya ebifaananyi Vincent Mbaziira naye tabuzeeko. Papa Francis watuukidde okujja mu Uganda nga mu nsi mu bapapa twakafuna bapapa abasukka mu 206 naye nno buli papa alina ebyafaayo bye. Bapapa abamu babifaananya abalala tebabifaananya naye kye tutasaanye kwerabira nti bw'oyogera ku bapapa toyinza kwerabira abajulizi ba Uganda. Naye ate mu bapapa bo bennyini balina obuzibu naddala obuzibu obwo nga buva mu ba emperors. Kugamba obuzibu bwali bungi. Ekereziya ebadde yayuuga naddala mu kyasa kye ekyokubiri n'ebyasa byonna ebyaddako okutuusa oluvannyuma lwe yagenda etereera. Awo nno ebyo byonna bye tugenda okutunuulira. Kyokka era jjukira mu kuyuuga okwo mwalimu ekyasinga amaanyi obuwakanyi, okuwakanya paapa, okuwakanya kereziya n'ebigambo ebifaanana bwe biti. Obuwakanyi bwava dda nga ne Martin Luther Germany tannaba kuyingira namo. Ebyo byonna n'ebirala bingi bye tugenda okwetololerako nga twogera ku kukyala kwa paapa naye n'okusinga ennyo Papa Francis wabula okusingira ddala abapaapa bonna bwe bazze bayita batya mu ngeri zonna. Tovaawo tuli ffenna ku programu eno paapa oba okukyala kwa paapa mu Uganda. Nga bwe mbadde mbagamba mubiwulidde bwe tutyo bwe tuli mu kujaguza oba mu kwetegekera okukyala kwa Papa Francis. Naye nga bwe tuli ku programu eno zonna ezinaddirira twagala okubalaga nti okubeera paapa mwana wattu si kintu kyangu okuviira ddala ku bapapa abasooka. Embeera tebadde nnyangu. Kugamba omuntu oyinza okulowooza nti kati otoba ofuuka paapa byonna byangu byonna biba biwedde. So nga ebizibu bibaddewo bibeerawo bingi nnyo ebimu nga abamu bapapa byatuuka okubatwala abamu ate nga babirwanyisa ne babivuunuka naye nga si gwe mulimu ogubadde omwangu bapapa gwe batambuliddemu kubanga empaka naddala okuteekawo obukulembeze obwawamu kereziya eno kujoogerako nti ebuna wonna naye nga agikulembera ddala ate si kubuna bonna kwokka naye nga ate y'amaanyi ng'erina emirandira. Kati naddala ebizibu byabajjanga ne bibeera mu biweebwayo eyo ng'abeeri ab'Ekolinti okubagamba nti musooke mubiweereze bituuke e Roma abo nga babeera bazi. Ab'omu Alexandria okubagamba nti kaakati obuyinza bonna bituuke byoka bibegebwe. So nga ate waaliwo enteekateeka. Era ensonga ezo zaaleeta obuzibu mu maaso eyo mu bapapa abamu eyo nga bawaka abantu bali nga bawakanyiza ddala nga bagamba nti kijja kukola ki ate tumale okuŋŋaanya wano ebirabo byo ate bigende. So nga ate enteekateeka okuva olubeerwe erye ku Peetero ero yagamba nti kyonna kye tufunyeewo oba olina ky'olina ng'okitunze tuteeke wano kyokwe tulabe obuyambi bwawe bukola ki kubanga waliwo n'ebiseera we baatuukira nga bali mu Antioch ne babeera nga balina okuŋŋaanya sente ate baziweereza e Yerusaalemi eri bannaabwe enjala be yali yeeguddemu nga bali mu kubonaabona nga bamu bagala tetuweerezaayo zaaki
kale embeera si nnyangu mu buyinza obwo. Embeera si nnyangu kubanga ate ekikwewunyisa olwaleero twogera ku nguzi naye wakati mu bapaapa bonna abazze bw'osoma ebyafaayo byabwe olaba wakati mu ggwanga mu mawanga nga mulimu obuli bw'enguze ne Vatican yennyini nga waliyo obuli bw'enguze ne mwana waani era mu mbeera ezo oluusi ne mu kulondebwa kwabwe bajjanga ne babuuza nti oyo waani anti oyo gundi yali gundi Petero ye yamutendeka ate oli Paulo ye yamutendeka twandigenze n'oli kwagamba nga kamwana waani ako nga kabaawo nga kangi waliwo no papa omwe yayagala oba balonda omwana wa Muninkini wendo Antonio ye waffe ngali mukezaala ate era bagobereranga nnyo nti omuntu oyo eri emabega abadde atya kubanga papa bwe yafanga kakati ne batandika okukola okuŋŋaana kubanga luli bagundi sibe balondanga bokka bakadino luli nga kugamba nga babishopu bona waliwo nekiseera lwe balondanga babishopu nga tekikwetagiza kubeera na bishopu ne bakula waliwo kagondi omu papa omwe eyafuuka papa naye nga teyali bishop teyali byonna n'abifunirawo kwolwo balimu bangi era bwe tunaba tubatuuseeko nga tugenda tubamenya tujja kukibalaga waliwo omulala in fact yalina mukozi wa bikyamu nga musibe eyo era papa omu bamutuma okugenda bate abasibe n'agati naye oyo ye bamulekeyo naye n'ayita eno naawe abekkomera engozi n'afulumira mu bana naye bwe yakomawo najja ayamba papa eyaddako okuba nti ye yali yasoma ate nga papa oli teyasoma n'amusembeza ku lusegere bwe yali avaawo ne baga nti ate ono abadde amuli wano naye ng'embeera ze mabega tezibadde nki tezibadde nnungi kwegamba embeera bwetyo bwebadde mu kulonda n'emirimu gy'abapaapa kakati luli twamala bapaapa wiiki ewedde twamala abamu ku bapaapa twayogerako ku Peter netwogerako ku Linus kakati nandyagadde nnyo nyaawo omuntu okumanya nti Linus ono bwe yali nga amaze okuwummula ani yamuddirira awo mu bwangu kubanga Linus ono tulowooza nti mu 76 Eddie 75 awo Linus ono ebibyo byakola ki byakoma yattibwa ate ne wadinda nga Kereziya ino genda muki mu maaso kati wakati awo waliwo okukubagana empawa waliwo papa gwe bayitanga Cletus naye nga ye yali Anacletus naye nga bamusalako ne bamuyita Cletus kati naye ate ne wabeerawo ne Clement ng'abamu abawandiisi b'ebyafaayo baga nti Clement ye yasikira ddala mu buwangu ate nga baga nti Anacletus ono ye yakola ki ye yasooka okusika naye nga naye oyo naye yali mu Roma kwegamba olwo obufuzi bugenda bunywerera eno mu Baroma ate ne bubeera nga tebukola ki naye yasikira Linus si ye yali Anacletus ntinza amanya age Anacletus naye nga basalangako nga bamuyita Cletus Cletus nga basalako bwe bati mu kitundu awo olwo nno yabeererako ddala emyaka yagiwezanga 12 kubanga 88 AD ate naye byo byakola ki we byakoma nga gundi Emperor Domitian ndowooza yamuwanika kalaba oba something like that bwera ngeri yakumutta busi empera batta nnyo bapaapa abo bagenda babawanika ku kalaba bakola ki nga bavunaana obusongasonga obutaliimu oba abantu babatumye mu lutabaalo ne bagaana nga baga nti onalabika yabagaanye nga batandikira awo nga bamuyigganya ate n'engeri b'empera bano okwegamba ndowooza bapaapa bano bwe bagendanga engeri gye balina influence enene nnyo mu bantu kakati nga bano ba empera babatya nti bayinza okubajja ku mulamwa ne babagira naye kakati awo ate oyo Cletus oyo bw'amala okuvaawo
Clement asooka n'alyoka akola ki n'ayingira awo Clement oyo ayogerwako bingi Clement ayogerwako bingi kubanga yali mu slave mpozi tumuyita yali muddu yali muddu kugamba engeri gye yava mu buddu na waaw era obuddu obeera okyali mwana muto so ebyafaayo bya gundi Clement bingi ebyafaayo bye bw'ava mu buddu n'afuna omukisa n'atandika okutambulako ne Peter oyo n'amutendeka nnyo era mu kusooka eri nnyo ne Peter Linus we yasikira abamu baali balowooza nti Clement ono y'anaatwala ki obuvunaanyizibwa ne baagaana okweyawulamu abawagira ye n'abakola ki naye ate n'agumiikiriza n'ajja n'atwala obuvunaanyizibwa obwo n'agezaako omanyi tolabanga kuba nti gw'obadde osuubira nti gw'ogenda okuddako abamu baakitwalanga bubi abalala nga bakireka nti Mwoyo Mutukuvu ndowooza bwatyo bwatuluŋŋamizza naye ng'abamu babanga balinze nnyo bambi ate ne balabira awo nga kye balinze tekikoze eki tekituuse naye kakati ono bw'ajja n'afuna obuvunaanyizibwa buno yasanga ate ensi etaaguse nnyo abantu nga beeyonoonye ne mu kereziya mwennyini nga beeyonoonye abantu bavanga no mu kereziya okusaa ne bagenda bakuba obwamalaaya atonzijukiza kubanga okumanya obwamalaaya kwegamba mu kiseera ekyo ekya Clement we yatwalira nga abawala embeerera nga ndowooza bali mu Korinso ndowooza kwegamba nga balowooza mwana wange nga balowooza nti kya bugunjufu okugenda nga balaze amabeere ne bagenda mu gundi oba mu gardens and all that kakati abasajja bagende basobyeko kwegamba nga bafuna essanyu okugenda mu lujjudde abasajja babajjeko embeerera zaabwe nga kiringa kwegamba nga kirabika nga balinga balina privilege kwegamba nga kikolwa kya buvumu kimufuulo w'ebbeeyi yes olaba ensi kwegamba gyevudde olwaleero tugenda noonenya ensi weetuuse naki naye ati bwodde emabega kugamba olaba mwana ebintu ebimu byatandikira ddala bikomawo bukomi kakati Clement oyo yalwanyisa nnyo embeera eyo ate n'abamu ku bakristo ne baagala okutandika okumukyawa ti ate ayingiridde embeera zaabwe eza bulijjo kugamba ayingidde mu byabwe ng'avudde mu by'omwoyo era mu ngeri eyo okugamba kyaleeta obuzibu abantu nga balowooza nti church at that time naddala mu biseera ebya Clement nti yali eyingidde nnyo okugamba ng'evudde ku mulamwa ogw'eddiini oba ogwa Kristo ate eyingiridde n'okutegeka abantu mugonde morozi zaabwe zibeere bulungi naye ate kwegamba nakakati kikyaliwo era ogenda n'owulira n'oga nti ate abo abaliyo b'emyoyo ate lwaki bayogedde ku kino ate bakoze bati naye ng'ate nabo bambi obasaasira nti ekibayigirizibwa babagamba nti omwoyo omulamu guno gwe bajja okulokola gulina okubeera mu mubiri omuki omulamu tojja kugamba nti Katonda omuwaddeko mwoyo ate omubiri gukola bintu biki bintu birala bikyamu ate olwese n'oleeta ekigambo ekyo kubanga ogenda n'owulira tubadde n'abakulembeze wano nga mu biseera by'Obote oba in fact n'Amini ate gwawe bw'obogerako nkumanyi obamanyi nnyo by the way ne ku mulembe guno gwa Museveni ng'owulira njagala kwongerako ku kiri kyolezi nowulira nti ekkanisa kereziya oba abakulembeze mu madiini tebasaanidde kuyingirira bigambo byabyabufuzi naye ono kwegamba bo bagamba obanga oyagala omwoyo otereza omwoyo onetereza oti omwoyo ng'omuntu alimu enjala omuntu bamuyigganya ali mu ddukadduka kati gwe omusangewa okumutereza mu mwoyo ate nga naye bw'alaba nti embeera eno bw'eba neebeerawo eyinza okutaataaganya ki ekisibo kye kino nzijukira oba mu biseera biruwa abantu bwe baddukira ne bagenda ne baddukira mu kereziya mu makereziya mwera ne ku mulembe gw'Obote kyaliwo ne mu lutalo lubadde Rwanda wano bangi abadduka exactly kati bo abannaddiini baba ndowooza baagala okugamba nti naye okuziyiza
kusinga okuwonya yeah era edda twali bato ne batugambanga nti ne kalidinaali wa Nsubuga oyo ng'oluusi yavuganga emmotoka nawulira nti bawambye abaana egindi n'avuga n'agenda mu ddwaliro baga nti abaana mubatemanga ne baga nti ate kati binaabiyingirira ati agende mu kereziya kale embeera efaanana bweti n'onu gundi Archbishop Janani Luwum bagezangako nnyo okulwanirira ki eddembe ly'abantu bano abagoberezi baabwe naye kakati bunti bwatyo Kerementi bwe yakola ate bwe yatuuka naye yakulembera ekisanja kye n'atuuka mu mwaka ogw''97 awo Eddie ate naye agaga amaanyi ne gakola ki ne gakomaawo naye nga tegakomyawo bukomi nti ye gaweddemu naye nga ku kigambo kiri ekyokuwonya obwenzi n'abamalaya abagendanga alina engeri gye yazanye naye tekivaayo bulungi ebiwandiiko byensomyemu tekivaayo bulungi engeri gye yasobola okugyawo ekigambo ekyo kubanga ne bapriests bafunanga ssente bano abasajja bayagalanga okugenda okukola ebyo bayagalanga bawanga bapriests sente naye simanyidde ddala bayakirwanyisa atya tebakiraga bulungi nnyo naye he solved that problem naye nga mwemu ku mbeera era gye yakozesa kwe kugezaako okwagazisa abalenzi n'abawala abatuusizza okufumbirwa bafumbirwe baveewo baleme kubeera nga beetaba mu bikolwa ebyo by'okukola ki ebyokugenda nga beeyisa bwe batyo enkola eyo yayagazisa nnyo abantu okugenda mu bikolwa eby'obufumbo mu butongole nga bavudde mu bino bye bagenda nga bakola ki bakola naye era gundi empule yaliwo mu biseera ebyo w'Abaroma era yamaliriza nga naye amukoze eki ng'amusse katumale okuwummulamu eddakiika ntono nnyo bwe tovaawo